Profesa bamulete afune ekifaananyi n'omulabirizi. Each one of you, as we dedicate you to go and serve in your respective capacities, may you go and serve in the peace of the Lord. And we pray that let the peace of the Lord prevail in Musa High School as we do ministry to your students. We pray that it may be wide and shower you teachers with your blessing. The blessing of God the Father and the Son be unto you, to the entire school, in the name of God the Father. Ate n'okusigala nga batumbula n'okufuna essomero. Kale omukisa guno Mukama gw'otuwadde okuba nga tuli mu maaso ga Mukadde waffe tulabirira. Leka nagwo tubabeerere omukisa ogw'amazima amaanyi balyoke baddeyo bakuweereze era batuukirize ebyo byonna by'obasuubiramu obwa Yesu Kristo Mukama. Amiina. Mukadde waffe kyatuyisizaamu atwongeza ekituuka kyaffe ate twagala okuyimisa mu kiseera kino abakulembeze bwe walonze olw'okulembera essomero lye lyamuza Aisa Mukama. Buli omu mu kifo kino wamuyitidde olina ensonga naye tumanyi nti era obateekateeka olw'obukulembeze obulala mu bitundu byonna byobibatuka. Olw'olunaku olwaleero lwatukoledde Katonda ono mutendereza kuba ebintu bingi byenkoze nga nesigama ku Katonda era mbadde n'okuyaayaana ebbanga lyonna nga kyekimu ku birooto kye mbadde nakyo eky'okufuna bbaasi egenda okutambuza abaana baffe abamuzza high school. Katonda yatubedde ne tusobola okutoolako ssente ezibaddewo ekitundutundu ne tusasula bbaasi eyo. Ekituufu olina kudda eri Katonda gwe ky'oba okkiririzaamu Katonda abeera mabegawe. Nze emirundi gyonna nzikiriza mu Katonda era y'ensonga lwaki nzize ku lutikko wano ne mpaayo ekimu eky'okkumi ne ndeeta fuso ey'omusenyu ne ndeeta seminti ensawo 5 nga saddaaka nzibye ensaddaaseeyo kubanga mu kiseera kino omulabirizi waffe w'obulabirizi bw'Emukono ali mu kuzimba ng'ebyo ebimu bye nnina okuteekayo mbiweeyo nga saddaaka nsaddaasa eri Katonda kuba Yesu yatufiirira okusaddaaka kwaffe. Baasi yaffe eno njagala okukakasa abazadde n'eggwanga lyonna nti tugenda kutambuza bulungi abaana baabwe. Tugenda kuba nga tufuna badriver nga tubasunsudde okusunsulira ddala okulabika nga tufuna driver atuukana n'omutindo ajja okutambuza abaana. Tetwetaaga bazadde emmeeme yaabwe kulya nga abaana batambudde emitima gibeewanike. Ekyo tekijja kubaawo ku Muzza high school. Tugenda kuba tulonda driver omulungi ate nga ayise mu kasengejja, si mu kiseera kino nti twamaze okusalawo, wabula tugenda kuba n'obudde obutuufu kuba bbaasi tulina mpya. Amateeka gonna tugenda gagoberera amateeka ga gavumenti. Ffe twabadde n'omukisa nti gavumenti eneegenda okuyisa langi gye yeetaaga, ffe nga langi twagitaddeko dda. Njagala okwebaza Bishop wa Mukono olw'akadde kaatuwadde n'asabira bbaasi yaffe, ne neebaza abaana, omukulu w'essomero, ba board members, ne ndeebaza buli muntu yenna. Sobola Praising my Savior.
Let your lights so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father, who is in heaven. And we shall all remain standing. We turn to the holy table as we affirm our faith with the words of the Nicene Creed. All of us, I believe Christ and his church. We have inspected and examined them and found them worthy. Brethren gathered here, you who are gathered here, I pray that these people be confirmed and commissioned for the mission of Christ and his church. We agree. Lord God, confirm and strengthen these your servants with your Holy Spirit, and I pray, may you empower them for your servants. Lord God, confirm and strengthen these your servants with your Holy Spirit, and I pray, may you empower them for your servants. Amen. Lord God, may you confirm and strengthen these your servants with your Holy Spirit, and I pray, may you empower them for your servants. Amen. Confirm and strengthen these your servants with your Holy Spirit, and I pray, may you empower them for your servants. Amen. Lord God, may you confirm and strengthen these your servants with your Holy Spirit. Also for all the gifts you've given us, above all, we want to thank you for the gift of these your servants who have confirmed. May you now speak to each one of us, so that we may continue glorifying your name. In Jesus' name I pray. Amen. Prayers, ask God for what you need, always asking Him for a thankful heart. So, yes. Do not worry about anything. Without God. So I want to thank you, and I thank the schools that opens and allow these children to know their God, to worship their God. Number one, in all circumstances, and this is the formula I give you if you are to overcome pride, arrogance, segregation, and what have you. This is what you have to do. Those who were above others and those who were tortured or mistreated. This is what Paul was telling them. There are three things in this I want you to take. A person who prioritizes God. A person who takes God as number one. Please, this is so important. Let's say you can read it for us. Verse 6 due to time, and then we finish. We are not here. But also, as we are here, there are things that come to us. Abamu beralikira n'emmere gye banaalya. Abamu beralikira n'okuddayo eka nga baze ku ssomero. Abaana ne batya ne beralikira n'okujja ku ssomero. Naye Katonda agambye totya kigambo kyonna. Totya kigambo kyonna. This is God speaking to us. A true Christian must not be worried of anything. But I tell you, things that makes us worry are there. But we should not focus on them. Why? Go to another state. Go to who? That is a real Christian. Omukulisitaayo omutuufu okutyala kumukutte abaako n'obuddukiro taddukira masabo taddukira wabula agenda eri ani obanga ebitiisamu ebiri. People, human beings, animals
are children. But I always encourage them, please continue studying, continue be firm in the Lord. The Lord will pave a way where there seems there is no way, because He is our God. Could we finish, my brother, my son? Always asking Him with a thankful heart. Bad or good, say thank you, God. In fact, praise Him, put Him in His position, because He's the one to deal with all that is disturbing. Yeah, you call up so no nature, that is a true Christian. Abakulisitaayo mutufu tabera kukaba lukere meto yaye mfude mama neda. Let your heart be a thankful heart. Believe in your abantu basaba kuba tebakkiriza mu Katonda ne bwe batya balowanga abali Katonda. Please, I will. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad, and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. Sayo Bishop Institute Primary School and the teacher. So Vika, if you're running down, you're going to be cool.